but I'm so happy that everyone is here with me. Mama, mami wange, jangu omuzigo bantu katono nnyo munange. Mami Pape, mami webale kwerekereza buli kimu. Nojja munange. Lydia, thank you for coming. Mami omulabye. Akyali mboko. Katunde wano mpola mami wange abadde agamba akayogerere wanino mpola. Omukyalo ono yabadde maama abadde taata. Omanyi omukolo si gwangogerako nnyo bintu bino naye ndowooza olw'essanyu era ensonga lwaki ndi mulamu and why we celebrating Spice Diana today. Wabaawo ensonga lwaki ye mu byonna singa si mukyalo ono singa sindabula singa siri muniyo. So mami webale kunzaala, webale kunkuza, webale kumpeerera, kundabirira. Nange webale kutanswaza wamwondera banange twateesa kiteeso nze ne Spice si Spice Diana yena mukwaya twateesa nga akyali musinyafu Spice oyingirira okuyimba nesala omuswaze nanga amasikenda kuswaza naye yatandika okuba nga agondera buli kimu kyemugamba mpaka kumala ku university Diana nga tanswaziza omwana asinga okukulira nina abaana bana naye okulaba yesereevu omanyi mwenali muyimbi owamaanyi kale esaawa omukazi omwenyumirizamu naye bangi bwabeera mu biseera bye ye mwana avunama nambuuza ye mwana afukamira amanye empiso zinamukuzaamu kwebazanye mukwano webalire ddala ekirala kizaako omukulu neyaloja munange webalanye mukwano tubalindira mulamu waffe otubeereddewo netusaba yaleero toyanziza mukwano toyanzeege webale kubeera kati manaja tatali manaja yafuuka mwana kati muzaala katugambe kyoba sister brother Spice olw'ensonga buli kimu ne bwemba nkaali etya manaja abeerawo n'atuyamba oba okiwulidde sikaanyi naye nga munange tewali kyendeseeyo mwenga mwe banamawulire mubimanyi nze nduwulira mu ŋŋambo nga byempulira naye mu birago bwino mama biti byowulira eyo abayimbi mwenna bebagabana okwerekereza nemujja bwebali bangi abayimba Spice nga akyalina mwana muto nga kasaba ekusaasira bangi bonna balabye bonna nga webali naye banemwe bali kwerekereza nemujja nemwagala Spice Diana Spice ekifika Spice sikimanyi namukwaya Diana webali munaye kuba nakusalungi nosobola okuba ngosula Swengani Kasebini Kade, Madame Kade, bane mami wange akwagala nnyo kikola buli kimu Madame Catherine kubanga bangi gyowuliriza ng'omuyimbamu okuva dda manyi muli obuyimba obukoona obw'oku mizigo lwaki kwekulembeza wano ye muyimbi bwenalaba nga bano abaana bange bakyali bato bayimbi bwendali wano bonna baali bonna bwebali naye ono omukyala namulaba nga bano abaana bebbi nga bwokiwulira kati nga kiza okutekamu enyimba ez'ono omukyala
so nkyebaliza mukama danga balibana mutwana mungi nti buli muyimbi tambako okutima oleme kwewulira buli muntu mutwale mu kiti kye mama kale wekera ku mami atuule bulungi nnyo mpolampola okyalo yerekereza ebisomo bambi n'azaala n'akuza mwewululakyatonzi togenda mami yayonsa bambi naye ku myaka emiti nnyo kyokulaba balowooza tuli baluganda baleka atala omukisa guno okuyita abayimbi bannange fiiki chosen join me buli mwimbi ali wano bambi jangu wasekulu wange bambi jangu omwazeo join us yose leero MCC mwimbi buli artist wange jangu mukwano big eye where you big eye big sabalabika yagenze naye bambi mwebale mwenna my fellow artists by the way I'm so happy tubaddewo ebbanga lino olumulaba twakolakolako nenawukana wakimanyi ekimanyikake naye nze buli mutugekoze naye kolabo tukyalira mikwano mukama akyatumanyi bambi mwebale kwerekereza byonna nemujja mwebale nnyo kyomanyi invitation zabadde nyingi naye bwemubanga mumuli wano it means a lot to me Baba Rita, Lucky Joe, come Faith for Maker, Chosen Blood, Joe Steady. Yes, okay, so I think ngenda bbawayo tubaweyo ndowooza akadakiika buli omu abekulina beetonde kasogere mami kapi enyanzanya okutalakisa lino okubeera nti nze nsoose oba mwena bana balwano nze mbakulira neyanza nnyo okumpa respect eyo kikulu nnyo neyanza banaispace okumpita manager Roger koja wange koja wangazi agwaze nze ndimunyolo naye kakati manager kubalekera manager mulungi bamanager basinga basobola bayaayi batwagalako nga tulina liiti oba tulina liiti namwe netoyanza kubulati omuyimbiwo omuyimbirizaawo ebbanga lyolinaina toyanza nekyeyanze oba balakira omutima malungi spice thank you for loving me obereddewo onjagala totwawula tokona omusimanyi mukyala kumusimayo eyinga akyali muto simanyi nekirikye weyisa bulungi nnyo kubalakisa nungi ate era nkusaba gera n'empisa ezo mu maaso kubanga okwegumiza si kirungi naye spice towegumiza towefuula nti oli sita ate oli mukyala w'amaani olina gyotuuse kalungi kyatuuka abali tulina okukkiriza naye obale kutegumiza mukama katonda akukomerawo ate nkusabira buwangazi ogende buli wamu ekyo nkisabye mu linnya lya Yesu Kristo mukama. Yes, he's a big eye. He's a Nsido Kubagamba. He's a Eva Mbahabi for Spice Diana. She knows that. And that is my sister, is my friend. We are family. Manager Roger. Manager Roger, Mumarawa. bagenda kuyiwa omwenge in the honor of our special gift, you are a gift to this nation, you are a gift to, I mean, you are homemade, right?
wetagulidde kana mabaata katwebaza katonda mukama mulungi tukwebaza olwa Spice Diana twebala ebirungi byokukoledde covid abadde muzibu. We no longer take birthdays for granted. Abaganda baffe bangi bafudde naye mu covid abadde omuzibu ate Diana has been prosperous. Tukwebaza olw'obulamu bwe ongera ebirungi webala ebyokukoledde era bayibuli egamba nti wawonya abagenge 10 wamu yeyadde okwebaza era eyadde okwebaza n'omubuuza bwebizze naye n'omugala because you are about to say thank you wongera ddala mukama we are about to say thank you for the good music for life for friends abayimbi babeeranga 10 every day mu studio omuntu okuyitamu najjamu omutwe nga tasamidde nga mukono gwo thank you tumusaba emyaka endala mingi nga Diana is prosperous bali manager Rogers for being good and genuine tukuyanziza ekitabo ky'omwana ono na buli abadde mu birthday ya Diana agibeereko nga wezi emyaka 5 that you give us more life.